nangaba kusibudde naye bwera gantu ozadde omwana muwala era gantu ozadde omwana ogwali omusulu ogwali masira ogwali omusulu ogwali masira Embazo gyoyogeddeko naye ng'ate nagisheeranirako ne mukwano gwange Giovanni Luzinda. Nze nga ndowooza byaddala ku byendabye mba nkyabinyumya. Giovanni Luzinda ye nangamba ye yatuulako mu mmotoka n'atuuka tayimu nga ye yeevuga. Yatuulako mu mmotoka n'akyusa tayimu nga ye yeevuga. Madam ina wetula mu motoka gwo ogenda okudrayivinga. Tegedde. Sikitegedde. Yatula mu motoka ne yeevuga. Emmotoka n'etuuka n'etula ku automatic drive. Nga tekyagiragira muloga bamwe muloga naye Katonda oba ali bakola kimu kulimba naye benzi natuuka mu motoka yeetwala kati mbuuza gwe Giovanni level gy'aliko olaba gy'aliko ate okyogeddeko naye katumunoonya ajja atubuulire so kyensobola mu music industry mulimu eddogo abantu baloga ningamtamivu nabiyigira mukono kyali bagera tunamulinga abimbuulira kati awo obwonge bwakolera niye nemubuulira ebyo bwobuli bwa shooko biki aŋŋamba mugenda labisawo bulungi nnyo kati ate obusubi oni abusimbye temuliimu ki temuliimu yaradde mu busubi mugondi mutaka kkalu tugenda kunoonya wali obusa bwente tofayo baana wawunya oba tewawunya soke tubuleete tutemeetemewo tukwate obusobo tugende nga tubuteeka mu ttaka tukole obigimusa ebirungi kawo nateekamu ate obisubi ebyerere negundi eyo nga tewasose kukala kufuuyirirawo biki obugondi obwo kubanga buvunda bigenda kwokya obusubi agenda okulaba nga byemugamba bituufu nampa omulimu gwe so how long nanyumirwa wanyumirwa omusajja agaba ssente mwakolayo ebbanga kyeyo sakolayo ebbanga ddene kati mu tayimu eyo nga nkyakolayo ne bamukulutaa ne baawukana okwawukana ne maama yali ku TV n'agamba baganda bange nti mugabe gundi bayawukanye biki ne namulira asobola oyimba kati bwe naddamu naŋŋamba ekintu nti walabyeko ebintu ebiti nti sinabira kate nze maama mpadde ebibagwa ku mulimu kukola naŋŋamba kubaka olwo baali bampadde ssente era emitwalo gaali oba 5 nga naye buli ssente ze bampa nzikola kyenziwa maama kubanga nali njagala nnyo maama wange abeere n'obulamu obukola kyobulungi obweyagaza nga nzimu anaziteeka mu bizinensi ye kati kyeyakola naŋŋamba naye ngenda kuwayo ssente okole ki ogende nemugamba kale naŋŋamba wali osobola zinakulira osobola okuyimba nemugamba maama oba olimba kati nga nange ndowooza bino byeneesudiyasudira byali mukunsudira nkole ki nange nfune ebyo ntekemu interest ogende nemugamba ne maama ulibanga gwalimba naye ate edda bino bya ddala genda nze nkubulira osobola eŋŋamba n'abaana baŋŋamba nsobola okuyimba akisigenda nenkya maama naŋŋamba nanzuukusa naŋŋamba Giovanni genda saa 11:12 nampa emitwalo 2 nanfumbira caayi yandabiranga omwana olwo jesi nampa n'akasweta kemba nyambala mu takisi empeere n'obutanfuuwa nnyo neŋŋenda mu tawuni olunaku lwa auditions abasajja ne bankwatira awo ku gundi paka awo nga ku Ntebe Road awo ku Saya Queen ne bankwata wewe iko na viato ya biki wewe yiko na nga sawa biki mukanda toa mukanda musipi biki kumbe babbi none banzijeko ebintu byange ne banzijeko omutwalo gumu mukanana cause taxi nalinnya ya 2 ne batwala sente zange za zifise nga tema mali ampadde ndiyeko n'okulya noliyeko mu kkubo ngose wali
ne bazitwala mugana nge yantasa ali aveera naye mugodi najja mukama nanyamba nandaba nakajiva nchichi namugaba noyezerede ngamba kati tetugenda okukola nagamwagala ki nagamba nainisa ensawo y'abajaasi nabuze ensawo y'abajaasi namugamba gwe togira bange fanagana y'abajaasi wowe yiko wataka kubiki nabakamba ennyo kumbe babbi naye ne bamugjamu ssente nagamba mbu twabiki ebitu yako biki nenteka ebitu yange mu nsawo neŋŋenda naye nga ensawo mwalimu n'engoye kuba nali ntundawo nga ntunda n'engoye mwalimu n'engoye bushifoni obw'abakazi budde wala bintu bingi wakola emboozi njitematema saagala ebeere empanvu nga ntunda omwolwo nga mulimu n'engoye ez'abakazi biki kati wenajjawo ensawo yange nangamba apana kutotunula eno apana kutunula biki nenzuka gasituludde mabega negenda netambuza bigere paka ku dance floor nituuka ku dance floor nesooka ntunuulira embeera wenatuuka nagenda okulanga abantu bangi abaana nga bangi ng'abaana 12 olimba abakoma eno ku kkuba eno ku kizimbe kya Samona eno akoze ntya benabalanga basimbira eno saasimba layini okola otya abaguza engoye otyo nempitawo mpola nentuuka kwawandiika nemukuba tabiri awo nemugamba olaba gwe bino mbisobola kimugamba bino ebintu bano abaana bazze bonna kuyemba nti yenze kangendabeko obadde oli mukujjukujju nenyingira munda nendaba amazima nenatuukayo nze nalaba abaana obungi nentya ngenda okuyingira munda ng'abaana bayimba mama nga buli avaako ayimba nnyo avudde kayimba nnyo gwolaba atayimba nnyo ng'ate ye tayimbirako ddala ziizo tuvudde mu ssaawa tuvudde 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ngenda olira batandisa okugamba mbu igenda kuggwa nga tonnayimba kuggwa sinayimba seewandiisiza sina kye nakoze koze ntya kati nga bwe bagamba waliwo abo ba Grace Kan naye nga mbalaba bulabi basasha waliwo mwanji yali ye tannaba na kuyimba bano ba Grace nga bamaze nga bwe bagamba omwana bamuyita Natukunda wakala bakayita Winnie banenga bayimba nnyo wava mulungi Julian bakaleta Scario nga bagamba omu jangu ogenda oyimbiremu oli bwayimba bwati ng'abaana bayimba kakye nakola nange newaganya mpola we nali nyimiridde nengamba kagende nga newaganya mpola nempitamu nengenda paka kwagaba akazindaalo nga kyokka tewewandisiza namugamba mukulu gyebaleko ssebo bwotyo ng'osimayiringa era kale naye gyebaleko mukulu zo ndaba abo naye mugamba bayimba nnyo mbasinga mbasinga gwe nogeza ompa chance nenkuyimbiramu wano bonna mugenda bago nangamba ekiki mbasinga abo nangamba kati kale kuba jjukira bali bayise omuntu omulala eno nangamba oyimba obubi nina kukuba nkusambesambe nfulumye nkuswazeswaze wewandiisiza nemugamba anti ensonga lwaki nzige kubaabo mbasinga bonna nangamba tewandiise nakowandiisa nemugamba sewandiisiza nangamba kakati kwata yimbamu nemuga yimbemu yimbamu nemuga kankulage nenkwata microphone nze gwolaba nalina ensonyi naye nakwata microphone bwenti nangamba ogenda kati yimbamu teyagamba luyimba kyanga yimbamu nkwata microphone simanyi Katonda gye yava banange nenyimba ng'oyimbye luyimba kijopani oluyimba lwaziza ze mbaluyita gwe wange ab'eŋŋambo baagala kutwawukanya nze mutima gwange nasiima gwe
olw'empisa ze ennungi ze wandaga mu mikwano gyange balonda ggwe kansuubire nti tokyusa embeera zo oŋŋumye nze ndi wamu n'omwesigwa bano abayaaye kyebanoonya kutwawula tebanoonya kwekundekaawo boba neddize omai gwe wange gwe nasiima ye gwe mukyala sirina mulala omai sijja bwe yawulira twali tuyimba mu ngeri ng'ey'abaana abato tuyimba bizinesi nagamba gwe okimanyi oyimba nnyo yimba kati wenayimba kati bana bamugamba bakitaliyo olugo ali eyo mugamba aliyo kati owe nafunira chance okubeera nga nkolaki wenagenda ne bagamba alinye mugamba alinye ku microphone netandika okankana microphone nenyikwata nga nkankana nebagamba linnya obeera badde agamba gwe atayagala kuyimba kati otandisa okwegira biki oyagala kuyimba emabega wamizindaalo biki kati nenantramatizinga nentya nagamba nojagirinya bwerese nankwata vuvuvuvu stage ayagala mbombo atyayo benatuukawo ngenda okutuuka nga basita bulijjo bendaba ku TV abe bantonooyo nagamba hello oyo no oyo mami ni Judith Babiri nagamba hello nagamba how are you I'm fine gwani namganze Jovan Luzinda nagamba you've got a very nice voice biki kati bategedde ntidde balina okukozamu amaanyi wano nagamba tewasomye kati kati mba nkyagira nembaga thank you kati mukulu batte oyo gwe tewasomye nga mukulu andika kati mbadde tuwaze kwewozaako ogenda kuyimba ki nga nedda mumukwata empola nga microphone nkyasobola ogikwata nga mukono gukola bwe gutise ngulwanyisa gumo mukama nanyamba ne baŋŋamba yimba kati Jovan cool down breathe in breathe out breathe in out nembwezinga enana kati osobola nolimba lwamukulu Ronald Mayinja baluyita abamala obudde namugeya abatabaanukula n'abokya ebiseera okugeya nga taliwo tebakutiisa mwana wange toyinza kusanyusa buli omu obukyayi bwaliwo okuva dda lwerulye lwetwayanka n'okaba wanaako nagamba kati mami Judith nagamba ono omwana is a man of generations batu byagamba nagamba ono agenda kuba ensi n'ensi banaabanga mukama amuyambi kukyemulabamu omwana ayimba nnyo omwana ali bwati ne boogera buli omu ayogera kirungi kyerere mukuutaya n'avaayo nagamba this is the boy I've been looking for. Really? This is the boy I've been looking for. Owulira otya nagamba temumukwata bifaananyi temukola biki kati bwe yavaayo bali baagala bakuba ebifaananyi nagamba temukuba bifaananyi temukola ki tomanyi I want that feeling. Yes, baliyo nabadde bawaanawaana ngamba sewandisiza okitegeera katulayinegejjakkubo kati nebandaba nga ntutte wali mbuza walidde dda nebampa soda nagamba aifine nemugandife nagamba jangu navaawo maze okulya nankwata nantwala eri this is the boy olugamba denoonya bane nakuyesanyu napula obulamu bunuma nendaba nga nempula nga bannaaye yenzaaliwo nagamba do you know how to drive onvuga ontwale wakankulekera emmotoka amangu ago nagamba naye nga sina kutwala olina woosula biki namugamba sirina navudde lugazi
nangamba okay naita mukulu bogena mga mukulu jangu olonga gonde ziwedde nagamba kati mwana omutwali mulagawo okusula mumwe nyumba eripo eti ne bweti kati nga nalotanga ekirooto ekyokusulako mu nyumba eri self contained nga mulimu teirozi mulimu bane bantwala mu yo ndabanga bike nalotanga kiwedde star mama ategedde kuba sina simu nangamba kati after batugambye tukuzeeyo ne banvuga ne banzizaayo waali kati nangamba do now to drive namugamba nze sivuze emmotoka nsula ntebe era wabiddamu ebyo nfudde bannange zali gasaagala kusemba nakyo nze nagivuganga kati nga nze nalabanga ni mmotoka olinya bujja muri roboti n'olinyoteka bugodi kati ge byonna mbibuuza bannange kabaŋŋamba bannange antula mu mmotoka ng'ogivuga nangivuga kati alaba emmotoka teteredde egende nga nagivuga jesu lwakuba gyerabiddemu bwerabizi kati natuuka ekibuye nga simanyi tiwaliwo webayita ekibuye mu mmotoka ennyingi ekiro mujjaamu kantuyaniraawo nga mwali omukulu nga mwali mukulu tayagolaba oyo yeegumya manyi naye emmotoka eddeeno tukamere emmotoka z'abantu alinya buleeki kati tampola nentambula nenvuga mukama nanyamba nempita mu jjaamu lwe lunaku lwemmanyi lwonna nawirako ku feeling enkambwe ennyo gyesimutanga nako mu bulamu nga ndi ku kintu kyesimanyi n'abantu nga ye mwali yekka nno bwomu nga mwali atudde emmotoka ye nenamba wenjitomeza ngobye kati nga nayagalankakase buli olowoozamu nno omanyi era okwokirabe anayi olunaku olwo nemutuusa nangamba njikuwogizeeyo nokolota njikuwogizeeyo amagulu agagoma sikirabangako nobigaana mugamba nali njagala mugamba ye nzijukira byempiseemu byonna byonna we tutuuse mugamba kanfune bufunyi omuntu agivuge tugende nayo nga ekyayagala mbeere neyagale ngaokyusa obulamu yes awo kato nentandika ebyokuyimba bityo bingi nentandika okunyina muyimbye okuba oluyimba owulira otya akayimba okayimbe akayimba nekafuuka ettabu kati olwo tugeze mu studio mukulu tayantwala mu studio nenyimba ewa mukulu Pademan audio one nenkuba akayimba ka Mutamiivu kuba otwakubanga music oyo twamutwalanga muffe mu the New Eagles nebawuliriza abaana bonna kati abaana bagamba ayimbye ebifo agira nnyo mbu agira nnyo alembegedde nnyo talina byayimbye abagamba bayimbye nnyo oba balembegedde oba ki mumuleke ekyasobola tasobola yimba birala omanyi okugira oluyimba nerukubirawo ye mukulu lutala n'aluta naye nga tonatwala ku radio yasooka nangamba Jovani genda okima oluyimba luno ewa mukulu Pademan olundeetere tulabe tukyagenda ddala mu maaso tugenda gendako mukumulamu wetukomawo tugenda kutandikirawo wennyini tukyategeerera omwami ono gyenvuddewe bintu si byangu nga woobisuubira bizibu kati omulemu tobaako nanga abakuseebudde naye bbala weraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala weraga nti ozadde omulamu ogwali omusulu katikko masira ogwali omusulu katikko masira